Kadama TV bakadama bangi mutuweereza message ku Minister Frank Tumwebaze. Speech ye yaliwo nga 10 November n'agamba nti bagenda ku liftinga ban ku byokukola ebweru. Mbadde wano nsoma wano mu New Vision kubana baganja kubaddamu njagala kusooka nfuna information yennyini entuufu nga minisita ono yayogera nga 10 Minister Frank Tumwebaze yayogera nga 10 guno omwezi n'agamba nti bagenda ku liftinga ban ku bakozi oba okusiba kwe babadde bataddewo ku bakozi. Naye n'agamba awo nga amaliriza nti minister omu Ministry of Permanent Secretary agenda kubeera ng'ayogera mu bujjuvu oba mu mulambulukufu. Permanent Secretary ono mumumanyi nti bamuyita Agri David Kibenge. Yagamba agenda kubeera ng'alambulula okuta oba baani eno gye babadde bagamba nti tutadde oba batadde bwegenda okubeera. Kye mulina okumanya nti tetusobola kuvaayo ne tugamba nti bakadaama babatadde nga tebatadde mu nnongoosereza kuba obulambulukufu bw'ekintu kino tebannabuteekawo. Gavumenti nga yo kyenjagala mumanyi nti nayo eyina interest bakadaama okubeera nga baddamu okukola kuba omusolo gwe bajjamu musolo mungi nnyo. So tetulina kye twagala nnyo commentinga ku kintu ekyo lwa nsonga twagala tulindiire Permanent Secretary Mr. Agri David Kibenge asooke atubuulire ekintu kino obulambulukufu bwawo buli butya. Kuba tuyinza okuba ne bagamba nti balifutinze ban nga tewali nnongoosereza naye nga baateesa kuba jjukira nti ttiimu namba yagenda e Saudi Arabia babeere nga bateesa ku bintu bino. So kati ngamba tubeereko bagumiikiriza then tusooke tulabe naye nga bakadaama bo balinga abaafunye information esingawo awo baffe gye tutannamanya bo bagamba ekintu kino kyawedde bagenda kutanga tewali kintu kye bakyusizaamu. Kasooke tuwuliza amaloboozi ga bakadaama bano abamu. Nange ndi bulungi bwentyo bulamu bwa nyange naye bannange gavumenti yaffe yonsi ki ayi mukama ebintu bye twogerako no bye tuteesako no tebaddamu kukola kontulakiti kati baayisizza etteeka nti n'abantu baddemu okuleeta abaana nga tebalina kye boogeddeko wadde ennongoosereza. Fulanka mwebaze simanya Fulanka mwebaze simanya mwebaze simanya ani oyo omunyarwanda wa leero owulira baayisizza etteeka baddemu okuleeta abaana abafa abaana ababonaabona abaana abalwala abaana abali mu biyumba abaana abatali mu biyumba bwe bandisoose okugenda mu makomera banga tugende mu makomera tuggyeyo abaana tuyoole abaana bonna tubaggyeyo amazima gatonamu tubazze e Uganda naye bagenda kuddamu kuleeta bantu. Baayisizza etteeka baguddewo bakampuni batandike okutwala abantu batandike okuleeta abaana naye Katonda yasinga okumanya sikulimba era tuli mu kattiro ate munnaye omuva e Uganda ng'oli mulamu naye n'otuuka eno n'olwala oba mbeera oba ki Katonda yasinga okumanya. Munnaye weebityo webiri wembirabyeko nina kyano gyembirabyeko nga bagambye abaana badde batandike okudda kampuni sotange okuleeta abaana katulinde amawulire ago gonnootuwa. Assalamualaikum Mr. Kadama TV. Wannange waliwo message z'owandiika waliwo message z'owulira zoyogera n'owulira ng'olina obusungu. Ye Mr. Kadama TV webale tubeererawo. Mr. Kadama TV olaba tetukiganye abaana baddemu bakole naye ki gye bakyusizzaamu Mr. Kadama TV? Mr. Kadama TV bw'oba ng'ojja okukola boosi we asobola okuwandiika n'agamba nina abantu 4 oba 2. Mr. Kadama TV bano abantu ekisookera ddala ne bakola obulimba bakugamba 4 n'osangayo 7 9 ekyo n'okigumira. Bano abantu bakyaza buli wiiki bakyaza okukola emirimu n'ozimba ebigere
n'owulira ng'obula okufa. Emirimu egyo bw'omala bakusitula ne bakujja mweno ennyumba gy'olimu n'ogenda n'okola mu nnyumba endala. Naye nga kontrakiti yo wajja kukola mu nnyumba emu. Bannange batuwa ssente ntono, abaana babawa ssente ntono. Tukola emirimu emiyitirivu. Bakyala. Bwe bakyala tosigala waka, bakutwala. Abamu balina zifamire zaabwe tebalina bakozi waka. Omala okukola wano emirimu ne bakusitula ne bakutwala n'okola emirimu awalala n'otatuulako wansi yadde eddakiika. Naye nga kontrakiti yo wasayininga nga bataddeko agenda okutwala n'agamba nina abaana bano oba bataano oba basatu, naye nga buli wiiki ebiseera eby'oluwummula abaana bye batasoma, zino famire zikyala era zikyaza. Ebyo n'obiteeka wali. Tebaliyisaako mukozi nga muntu, tebalibayisaako nga bantu. Babogola, bavuma, bacunga. Abaana kyebavudde batabuka emitwe. Naye ebisingira ddala okubatabula emitwe, abaana abamu babamma amasimu, abaana tebalina wifi oba data. Ate ne bwafunye kacyansi n'ayigira ku ofiisi temufaako. Kyekiddirira nga bakubogolera ne bw'oba ng'oli mulwadde ng'okankana ng'olina okukola emirimu. N'okola emirimu ng'ogenda kukutuka, n'oteebakira mu budde. Lwaki totabuka omutwe? Omuntu omucunya n'omucunyiza mu nsi ye n'atabuka omutwe. Naye eno gye tutalinnya takisi, gy'otalinnya kagaali, olaba bakucunya w'otambuza bigere. Naye kati kampuni kituufu zigenda kuddamu kuleeta abaana ki gye baakyusizza? Baabakyusizza bwe tukubira amasimu nga tebagaddamu. Abaana abalajana ne bagamba kampuni gundi yandeeta ndi ku ofiisi mu ndaba. Ofiisi ezo kye bagamba tebamanyi gye ziri. Abantu tebabamanyi abo abatakwata masimu g'abaana. Balowooza abaana abo boogera balalu, tebategeera. Lwaki ffe ng'abakozi tetufiibwako? Lwaki abaleeta abaana nga tebasobola bafaako na kubalondoola? Lwaki babongedde abaana? Ki kye baakyusizzaamu mu ekyo? Omuntu n'olwala ne bakuwa bipanado, n'omira panado, n'okola n'otatuula. Abaana tebeebakira mu budde. Lwaki abaana tebaagwe malalu? Tugenda okukola nga tulina ebizibu byaffe, tukolerera famire zaffe babeewo, naye ate bwe bazaayo omulambo kyekirungi ekiba kivuddemu. Twagala okukola, twagala nnyo tufiibweko. Ne ssente ze batuwa ntono, emirimu gye batutwalirako si gye tukola. Emirimu obanga akola mu mirimu egy'ennyumba 3, oli abeera ne famire n'agamba nina abantu 2, osangawo abantu 8, buli wiiki ne bakyalamu emirundi nga3 mu wiiki. Totuula teweebaka. Esente ezo, ekya sente kyo bakiteesezzaako. Lwaki ensi endala zifuna sente nnyingi ate ffe ne tufuna sente ntono, ate nga ffe tusinga okukola? N'amaka, nze Mr. Kadaama TV nze nandigambye amaka agatasobola kuwa mukozi wifi tebandigawadde mukozi. Amaka ago gaba mattemu ebiseera ebisinga, gaba gacunya era nga tegaagala kumanya byafaayo byago mu mayumba. Naye ng'ate n'ekirala
ofiisi ezimu ziwagira bali ne bagamba omukozi abeera ku ssimu ne babagamba mumugjeeko essimu. Tebatunuulidde kizibu kyaggwe omwana gwe baleeta boogedde ne baposi bakugjeeko essimu. Tusaba gavumenti etuyambe esooka eteekewo ekiraga ng'abaana tebaaboneebone. Abaana bafa ne babagamba babatuze ne batwala emirambo ne bazza e Uganda ne baziika baava mu banaku. Ate bakadaama banaku era kyova olaba batusekerera. Tuli banaku tukimanyi era twajja okukola mu nnaku yaffe kuba bagamba kola ng'omuddu olye ng'omwami. Twagala twekolerere naffe ate naffe bye tukola naffe tuyambye kinene. Njagala nkubuulire abakadaama abali mu nsi z'Abawarabu ennyonyi ndowooza ze zisinga n'okutikka zisinga kutikka bakadaama buli lunaku. Abaana bajja abayitirivu. Naffe kye tukoledde ensi yaffe kinene okugizimba. Naye batuyambe, gavumenti etuyambe tufeeko. Abaana bafiibweko nga balwadde n'olunaku lwabwe lwe baabawa mu wiiki balubawe nga tebakola. Abaana bawummuleko, abaana bafa. Abaana bababuulira obudde bwe beebakira mu Mr. Kadaama TV. Wakiri wuumuza ku bwongo naye n'oteebaka ne babateeka mu nzigi ezitasiba. Tolisibawo webajjidde we baboggolera akujja mu tulo n'obula okubwatuka omutima. Lwaki toogwa eddalu ne bagamba ebyewammwe bikulondodde? Lwaki toogwa eddalu ne bagamba gy'osindika ssente Uganda bakuloze? Naye ng'abasinga Mr. Kadaama TV ebintu byenjogera nze muto wange bamutulugunya mu kumutulugunya ennyo. Bwe yava bw'ati ku kisaawe nga bamunonye yasirika ne bamusanyukira. Yatuuka okuyingira ennyumba yakuba omulanga gw'otolabanga. Yakuba omulanga ne tugamba abadde ki, naye ng'omulanga gwakuba Mr. Kadaama TV bwannyonnyola byabaddemu nga yalina okubwatuka gw'omulanga. Kati ekintu ekyo singa kyamugenda nnyo ku bwongo era yandigudde eddalu ne bagamba baganda be bamuloze, famire emuloze, naye yali mulamu. Naye yannyonnyola embeera gye bamuyisangamu n'awulira obulumi. Kati yakuba omulanga Mr. Kadaama TV gw'otolabanga. Kati oyo olwaki aba tatuuse okugwa eddalu? N'obonaabonera mu nsi etaliiyo ng'olaba teri akuyamba, ng'okuba ku ofiisi tebaddamu. Naye nga bakimanyi baakusindika nga ne ssente baazirya baabasasula. Lwaki tebatunuulira nnyo ebyaffe? Mr. Kadaama TV ekinneewuunyisa, abaana baddira omwana n'alaajana nga yambadde t-shirt ebiseera ebimu eya kampuni eyamuleeta. N'ayogera amannya ga kampuni eyamuleeta. N'ayogera babadde bamukubira amasimu nga tebamuddamu. Ebintu ebyo ffe tunaakola tutya okulaba nga singa tulemererwa ng'omwana akubidde kampuni n'egaana eyamuleeta? Bamusalidde magezi ki wa walala we bagenda omuyamba? Kuba kati tulina abatuyamba bamu, naye si na buli mwana nti oba ayina ennamba ye. Nga bakaviini Rich, Kadaama TV etuyambye nnyo bannange. Singa Kadaama TV teyaliiwo bannange, Mr. Kadaama TV Mukama akuwa omukisa. Abaana baseebye ekkuwe. Ate nga si bonna nti bamanyi. Abamu n'ennamba tebazina eza Kadaama TV, abamu tebalina masimu mu biyumba mwe bali.
abamu babosi baabwe babamma amasimu nga ne kampani zabaleeta zikimanyira nga zigamba mubajjeeko amasimu. Tebalina bwe boogera, tebalina bwogerero, bali eyo. Waliwo olaba abaana nina abaana bajja nabo mu kampuni yaffe ng'ebyana ebiwala binyirira, naye nalaba omwana ng'asigazza mutwe naye nga n'agoogera tagalina, weebuuze kutulugunya kuba kwa Nabajoogo. Abantu bano bakyatulugunya abaana, naye abantu bano nze kye mbamanyiiko batya era singa ofiisi zaffe zibalaga obukambwe batya. Naye singa ekisookera ddala abasajja abaleeta zi ofiisi zino e Uganda basajja bawalabu, kubanga twabeera ku ofiisi nga bagamba oyo omusajja oyo ye boosi, era bwe muba mwogere muti ne bwe muti. Bw'ojja eno ofiisi zirimu Omuganda nga naye zirimu bawalabu. Bano bwe bakuba bayogera mu lulimi lwabwe Luwalabu ne bakubira bali. Mu kusooka baatya nnyo, nze waliwo lwe nakuba ku ofiisi e Uganda, ofiisi ne bakubira. Baatya omukazi yatya nnyo n'aŋŋamba otuloopye, ne mbagamba lwaki temunsasula, sibaloopye. Batugamba otuloopye ku poliisi ko nze ŋŋambye ofiisi yange temunsasula, lwaki temunsasula? Baatya. Era ne batya nnyo ne baŋŋamba bagambe tukusasudde naye nga tugenda kuwa esente mu nnaku 3. Ne mbagamba sikola nsobi, muzimpe mu nnaku 3 njogere nabo. Olwaddako Mr. Kadaama TV nga bwe mbabanja baseka. Ababeerayo eno ku ofiisi essimu bano basooka nzikubira bali abawalabu baabwe. Naye tusaba gavumenti etuyambe, etunule mu bulumi bw'abaana. Twagala okukola era teri ava Uganda nga tayagala kukola. Teri, twagala okukola. Tulina ebizibu byaffe. Mukama waba akyakuwadde amaanyi agakola kola. Twagala okukola naye tufiibweko, omusalaba gwongeze. Emirimu gye batuleetera si gye tukola. Emirimu miyitirivu, mwe muli okutulugunyizibwa. Amaka agatasobola kuwa mukozi Wi-Fi bandigamye omukozi. Ago tegaba maka. Babagambe ng'omukozi omutwala naye ogenda muwa Wi-Fi oba data ng'ate si bbiru ya mukozi. Era ofiisi zirekerawo okuwagira abantu abajja ku baana amasimu. Olw'okuba bamanyi babatulugunya tebajja kwogera. Obutambi mubulaba, baasa amasimu g'abaana. Abaana baba mu maddata, abaana tebabawa Wi-Fi. Bw'atandika okusasula Wi-Fi bamusasuza Wi-Fi $20 omwezi. Nze nina muto wange basooka ne bamugamba nga $5 ne bamuza ku 6 nga gimalako omwezi, naye kati badde bakikola ng'aziteekako n'amala ennaku 3. Ekintu ekyo ne nkirwanako nnyo okwogera mu ofiisi nga nabo omwana tebamuvaako. Ne njogera nnyo nabo, bwe nayogera nabo nnyo bantawukira, balaba nga nze mukyamu. Naye ng'omwana amaka gaalimu mazibu nnyo era nabo bagamanyi kuba nagabagamba. Ne boogeranga ne boosi we n'atuuka okumutwala ku poliisi emirundi 2 nga tamutwala ate ku ofiisi. Ng'omwana mugamba ntwala ku ofiisi nga bavuga emmotoka ne bamugamba waggali. Ne bamutwala ku poliisi ne batandika omukazaakaza. Naye nga mbigamba ofiisi naye nga tefaayo. Kati bwe baba tebatufaako lwaki ate baagala batuleete? Abantu bano bamanyi amateeka. Singa gavumenti yaffe n'abateekako amateeka amakakali ne bamanya nga n'abantu abalina zi ofiisi ezitulugunya abaana nga tebafa ku baana nezibazikangavvula, n'aba ofiisi bennyini bajja kukyusa. Bwe baba tebasobola nga batya abantu gye batuleeta tebaddamu kutuleeta batuleke.
batuleke tufe ennaku yaffe, obulamu bwe bugagga, batuleke bwe baba tebasobola kwogera ku bantu bano. Naye bannange mutuyambe, gavumenti tuyambe, twagala okukola naye tuyambibwe abantu bano babakyusa empisa zaabwe, batwongeze no ku musaala, batwongeze ssente. Bannaffe babawa nnyingi, batuwa ntono. Ate bannange batulekenga, batuwa obudde mwe twebakira, abakozi nabo beebakeko, abaana bagwa amalalu lwa bizibu. Ate basigale nga bateeka ennyo amateeka amakakali. Omwana avudde atya? Omwana alwadde, gwe bbosi lwaki tokkubira woofiisi n'ogigamba omwana mulwadde bwati ne bwati? Abaana abo bwe babaleeta emirambo e Uganda, gavumenti mukebera emirambo egyo ne mulaba ekigisse? Bwe bagamba nti akisidenti, mulina obuvunaanyizibwa obunoonya okulaba nti omuntu oyo yafudde akisidenti. Ne bagamba omwana yeetuze ne musirika ne muziika emirambo, kati bo banaamanya ddi? Era bajja kusigala batta abaana ng'enkoko. Abaana bali mu mbeera ebakosa. Naye ng'abantu bano singa bamanya nti ensi yaffe zitukiddemu eraze obukambwe, yeesoose n'okuggulawo. Esibyewo katini nnyo. Naye bwe boogedde aba woofiisi ne bagamba mutugulire, ng'omukazi yayogera n'ayogera ebigambo ebitaliimu mwerabidde n'amannya. Oyo ye bamuwulidde mangu, okusaba kwe bakuwulidde. Ate era bamuwulira ng'ayogera, oyo yali alina okusooka okuggalibwawo ku mulimu n'ava nakko n'agenda, kuba talina buvunaanyizibwa bw'abaana. Ayagala obbalyamu ssente, abaana tabafaako, ayogera ebintu ebitali namu. Naye nze manyi ne woofiisi ye yemu oba ku bye bagguddewo, boomudidi bafuna, abaana bafa, tebafiibiddwako. Tukitegedde bagguddewo, twagala okukola era twagala bannaffe bajje bakole, abaana baffe, baganda baffe, emikwano n'ensi yaffe Uganda. Tukitegedde era tukyagala. Ki ekikyuseemu mu mbeera? Ffe abali eno ffe tumanyi obulumi, abaana abajja tebamanyi. Waliwo omwana eyayogerako nga tujja, yali ku woofiisi, yaliko eno, bamuwooningirawo ne bamugamba ggwe abaazirwanako muve mu baana. Naye yali abbaka akatono. Naye ne tugamba nti ono naye ayagala tulemesa, ye nga addayo, naye ng'embeera yemuzzaayo. Minisita Kadama TV, mukama gw'omukisa. Eno omuntu eyali ayogera, nze njiza okwogera ebuwalabu ne bye nnali soogera. Nze muntu gwewalinyangako n'otambula. Nze muntu ate ayina budde bwakwogera. Naye nange banyingizizaamu mu mutwe evvuuvuumira ery'obulumi, era banjigiriza okwogera n'okubumbujja bye nnali sisobola. Mukama nsaba atusaasire. Minisita Kadama TV, mukama akuwa omukisa. Naye tusaba gavumenti yaffe tukyusizeemu owulire okusaba kwaffe ffe abalajana abaliko eno. Minisita Kadama TV webali kumanya bulumi bw'abaana bwe bayitamu, era webali tubeererawo. Nsaba mukama akuwa omukisa ogutaliiko buyinike.